Alright, tuli ku Viki exclusive Buterevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing bamikwano. Video kansoke nkusabe ojimpeleka like. Okosako n'okugisharinga kubanga bye tugenda okwogera olunaku olwaleero. Byankizo nnyo atera byakuyiga naddala erigwe eyalindirira dokita oba omusawo asooke akunnyonnyole ku ebyo byobadde tomanyi oba olyawo. Dokita nja kusaba otubuulizeeko ku banaffe abagobera Wonderboy UG mukola kyamaanyi ne Viki exclusive mwebale kubeera nga mubeerako mwebale kwagala programs zino ezibeera ku mukutu guno ate n'ogoberera Biva organic and natural products buli tubeera amanya nze Dr. Senjobe Richard nsazeewo mbeere nga ku mukutu guno ogwa Wonderboy ne Viki exclusive twongera okumanya obulamu bwaffe butambula butya abantu bangi muli eyo olya onywa olya niyo obulamu bweyongera kusereba omanyi omuntu nakunyumiza nagamba naye lwaki mpulira obulamu bugenda nagamba seeyagala guyinza omulaba ayambadde anyumye enziga avuga za bbeeyi oba ayambala bulungi naye ng'obulamu tebweyagala oluusi n'omulaba nga alina omwami oba alina boyfriend oba alina girlfriend naye nga baliwo nga kisiikirize abantu bangi batambula mu makubo naye nga kyebalabika si kyebali. Oyo ye dokita nga bwakweyanjulidde ye sponsor wange by the way dokita kansooke nkwebaza okubeera nga osobola otufujjirira abantu ne tubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Omanyi gyala nnyo okutambula n'abavubuka nga mmwe naddala bwe mba mutandiseewo emikutu nga gino gisensitizinga abantu mu kumanya ebikwata ku ggwanga lyaffe n'ebintu ebirala naddala omukutu guno okugoberera nnyo naye otera nnyo okuleeta ensonga ddala zolaba nga zizimba omuvubuka abavubuka ebintu bingi babibuusa amaaso ng'ate bye balina okuyitamu okusobola okutuuka we balaga ate abamu beesuulyayo gwa naggamba ate ne bagwa mu butego obusobola ate okubabbika okubatuusa wansi. Ekimu ku byo bwe bulamu babubuusa amaaso oli n'abuusa obulamu amaaso n'akola kino n'akola kiri endwadde nnyingi ne zitandika omwettanira we yali badde akolera ebintu ebimutwala mu maaso ate nga wandwadde ate abamu ne batafaayo kubanza nekola analysis Biva organic olunaku nsobola okufuna abalwadde abasoba mu 150 abatuuka wano batuuka mu ofiisi yange eno kyobola ngamba nti obudde obulungi obw'okunoonya bwa kawungezi olw'okuba nti abantu bangi bendaba kati mbasaagala ku budde bwabwe obwo bugattana bulala nogenda okweka nga ennamba y'abavubuka ntono nnyo naye nga bw'ogenda obbanoonyezaako nabo ebirwadde ebibaluma biki bingi ekyo bola ndawala ntandike ku birwadde ebisinga osumbwa abavubuka newankubadde ebitusumbwa n'abakadde. Abavubuka naddala emyaka gyaffe n'eginsingako akatono ennyo batawaanyizibwa nnyo ensonga kwegamba buli mboozi gy'owulira mu bavubuka amaanyi g'ekisajja ensonga ezekuusizaawo kati ate wali we nali naakatandika okulanga naawe ng'olina ka product ke bayita wake up call ka product ako amasimu agankubirwa nga buli omu ayagala kumanya kye kategeeza kwogerako nja kukwatira omuzindaalo oleete akantu akaabo kubanga abantu tulina okwogera nga bakalaba abantu balina ebizibu byabwe bingi leeta buna kuba package yabeera ya bucupa buna ya buna era naawe bonaabanga oyinza oba nga obadde ogoberera naye nga naawe tonywedde ng'olina okwetereza olwatulagade twogere ku erectile dysfunction mu luzungu tukivunulire nnyo n'abano oba tugamba is the inability to get and keep an erection firm enough for sex. Abantu abasinga ekigambo kino ekya erectile dysfunction oba ekyobutaba na mbavu mu Luganda tubuyita butaba na mbavu kyobula omuzungu agamba is the inability to get and keep an erection firm enough for sex. Omuntu okulemererwa okufuna oba okuuma omuliro ku batule tujja kigonzaamu olulimi olwangu oba okulemererwa okuuma omuliro ku batule
gusobola okutambuza mu lugendo. Abantu abasinga abaana abavubuka naddala abalenzi kati bayingira mu mbeera z'obufumbo oba za sexy. Oli n'abeera n'omuntu we naye n'atasobola mutuusa walaga. Ng'amukomya mu kkubo. Tulaba abavuka basibye obunyama, abavuka bambala bufiitingi, naye nga bagenda n'akunyumiza ebizibu byagamba nze gwolaba ndi wa butikitiki. Enjogera ennaku zino beetega, naye ogenda n'osanga nga bw'atuuka mu kisaawe takyaweza na ddakiika wabula butikitiki. Unagamba siyingira kisaawe. Okiraba ekintu ekyo kiba kizibu nnyo. Bwe tuba tutunulira erectile dysfunction oba abavubuka oba abasajja obutaba na maanyi ga kisajja nga bwe tukyogera, ekisingira ddala okukireeta overuse of masturbation. Okwematiza oba okwemazisa oba okwezanyiikiriza. Ekigambo kino ekya okwemazisa oba masturbation kiva wala. Avuka abasinga bwe baba bakula naffe ffenna twayita mu mbeera eyo, naye lwakola bw'oba mugezi wekanga mangu n'ogitegeera n'ogibuuka. Naye abamu oluusi tebagibuuka, balookinga. Ate abamu baba n'ensonga zaabwe, ndi olina akunyumiza ensonga ze naze ng'oziraba nti ntuufu, kuba masturbation erina ebirungi byayo bw'obanga wakagitegeera ate ebizibu bye bisinga. Esobola otaasa omuntu endwadde, katugeze endwadde z'ekikaba, infectious diseases omuli HIV, omuli UTIs, omuli gonorrhea, omuli syphilis, obuteetaba n'abantu basobola kusiiga ndwadde ezo. Esobola okukuleetera okusobola okweteekateeka bw'oba oli mu misomo gyo, okusobola ogimalako oba olina by'okola nga totataaganyiziddwa. Naye ate singa olwa ku nkola eyo abasinga nga batera okukola esobola okufuuka omuze. Kubanga kwetaasa omuganda agamba ekiwoomereze kizaala nkenku. Kati wali kitandika nga kiwoomereze ekivaamu ate ne biviira ddala mu kiwoomereze ne byonoonekera ddala muze. Kati abasinga lwaki masturbation yene banafuye ne bafuuka balugojamye. Naye omuntu lugojamye atakyalina kyakola, asiba busibi mpale n'ayambala n'anyuma oba n'akola ne mumwegomba naye nga tasobola kubaako kyakola. Tasobola kutuusa mu kigambo kiyitibwa mukazi ku lugendo lwe batugendako. Lwaki ekikola masturbation yene enafuya ebinywa? Oteekako force nyingi, friction gy'okozesa si yebaawo mu kikolwa ekiri nakyo eky'omukwano. Okozesa amaanyi mangi okusinziira ebirowoozo bye bikuweereza n'ebintu by'otadde ku mutwe. Abamu bakozesa masturbation nga balina bye batadde ku mutwe. Okugezanga wano tuli exclusive doctor. Okugezanga omwenge, oli n'agikola ng'anywedde omwenge, oli n'agikola ng'alina kyalabye oba alina muwala gwalabye oba omukazi gwalabye n'amwegomba naye nga tasobola mutuukirira ye n'agamba kankyetuuseeko. Amaanyi ago gonna ebirowoozo gy'abikuba eyo yonna agenda okujjukiriza nga oluusi anuubudde n'ekitundu kye eky'obutonde ate ne kifuna obuzibu. Ate oluusi ebinywa ne binafuwa ne bigenda nga bishrinkinga. Oli agamba ne kasayizi kange yali omusajja ayeemala nga katandise kufuuka kantu katono nnyo. Obuzibu bwe buva kuba omusajja bw'aba aweze bulungi asobola okwenkana bw'ati ngira ne bw'aba nga alina kyakola bamuwulira nti ddala omusajja aggumidde. Naye ogenda okulaba nti oli ne bw'aba yeeyambuddemu ebintu ebiva mu byabadde ayambadde si byebyo. Dokita, wake up call ono nze abantu bankubira nnyo amasimu ng'era mba directinga ekifo kino. Omuntu yakozesaako masturbation kanoko kakamumala okuddayo mu mbeera ze ez'obu. Omuntu bw'aba akozesa masturbation tutunuulira side effects kyezivaamu. Tulabye erectile dysfunction aba takyalina mbavu. Kye tuyita embavu omuntu kwe kubanga olina omuntu gw'olabye n'osituka n'ogamba kati njagala tumeggane. Abantu baba tebakyalina maanyi ga kumeggana ago. Kati abamu bw'abanga agafunye ag'okumeggana amegganayo katono oba azannya katono n'akoowa. Abamu bagwira mu kisaawe wakati. Omanyi omuntu n'agwira mu kisaawe wakati ng'ali mu kisaawe n'agwa bakola kapogoba. Omuzannyi agenda okulaba nti maaki egenda kulema n'agamba ndwadde. Ndio kiraba omupiira gugenda kusambibwa 9 oli n'aguviiramu mu dakiika 3 dakiika 2
tatuse mu yadde muhafu okimanyi nti omusajja singa ebinywa byo biba biri firm enough oba bigumu ekimala nga nerves zo zistimulatinga bulungi nga n'obwongo bwo bukola bulungi osobola okutambula wakati w'eddakiika 3 n'eddakiika 8 Dokita dakiika 8 ngero oli ku muntu ng'oli ku muntu ate naye nga olugendo lw'emutambula akyalunyumirwa va kuba n'abaana abavubuka abafubutuka obufubutusi ne bonoona ekisaawe naye singa oli oba otambudde bulungi okuteekateeka omuntu bwe mbanga temuli kupapa kisobola okutwala eddakiika wakati we3 n'eddakiika 20 okyateekateeka muteeketeeke temunayingira kisaawe kati bwe muyingira ekisaawe awo ne musooka mutwalawo eddakiika zammwe nga 2-3 n'omala n'okiddamu ekinaana tekikutukanga ekinaana oba musajja kati wulira gwe okola otya emirimu dokita okusinziira kati kansooke mbuuzeemu kati ninyo dokita nga musajja ye muteeketeeke yekka nga amuggumivu oba nga omukyala naye ayinayo obunafu omukyala emotions z'omukyala omusajja ozifuga ebitundu nga 8 mu biseera ebyekisenge nikati gwe bw'otakola ekyo kijja kukulemesa okubanga mukola kimutambula bulungi ekirala kyetera abaami okunafuwa kwe kukozesa ebiragalalagala drugs mu kigambo ky'ebiragalalagala bingi mulimu okukozesa eddagala erimiribwa nga pain killers nozibeerako okumala ebbanga eggwanvu okukozesa ebidagala ebimugamba nti mwe bibayambako okusituka wake up call ono kyalina enjawulo ku ddagala eddala lyemulaba eriyamba ku maanyi g'obutonde wake up call yajjanja kizibu kukijjawo sikuweweeza ye tatuma abasinga bakozeseza Wulila ziva yagula n'ebika ebirala wakikozesereza we kikolera ne kikomaawo ate nekireka nga kyaffectinze muscles nekireka nga kikoseza nerves nekireka nga kikoseza body tissues notuka ekiseera olinga gamba ne bwe mbikozesa tebikyankolera wabimanyiza omubiri naye wake up call ayamba okurejuvenatinga nerves ayamba okutoninga muscles ayamba okustimulatinga blood circulation ayamba okuboostinga testosterone hormone tujja gonda mu kolimi ogenze mu lwakisawo ayamba okuboostinga ensulo y'omusajja ekufuula omusajja gye tuyita testosterone hormone kati eyo testosterone hormone bwebanga eri waggulu ng'eri ku maximum level omusajja osobola okusituka obulungi n'omaliza n'omuzannyo n'osigala ng'okyasituse nga tokozesezza biragalalagala byonna mbadde ngenda kubuuza dokita nti ate abavubuka ennaku zino bettanira nnyo ebiragalalagala nga nafunye omuntu wange naye kamale munyweramu kano mpulira bakalanga ndooza mbadde mmanyi oba bye bibawo amaanyi ag'olubeera kaakati kyobulawo mimba yayimba n'agamba nze sinywa bidagala abasinga babeera ku biki kubidagala nagaya biki bino nagaya biri tereza system yo ng'okozesa ddagala ettuufu si bidagala ye wake up call fokyola doze nebeera ya bucupa buna eri omuntu afuuse lugojamye alina ekizibu kya erectile dysfunction alina ekizibu ekyobutaba na mbavu alina ekizibu kya quick ejaculation alina ekizibu kya premature ejaculation dozi buba bucupa buna ensonga ereetera abavubuka n'abaami okunafu omukutu guno gulabibwa n'abantu abakulu abasoba mu myaka 5 6 YouTube eno platform nene abantu okusinga bwe mugirabira era gwe abadde atamanyi nti eno platform nene abantu bangi balaba emikutu gino okusinziira mu mawanga ag'enjawulo abantu bangi batawanyizibwa endwadde ez'ekikaba STIs sexual transmitted infections zinafuya nnyo amaka abamu bazaalibwa nazo oli nazaalibwa ne syphilis abantu abasinga balowooza takyaliyo kabootongo agenda nafuya ebinywa mpola oli naatuka n'ekiseera ng'agamba nze sisobola n'okusituka sisituka lwa syphilis kabootongo oyo abamu balwala UTI urinary tract infections nezigenda nezinafuya urinary tract system nezikozesezaamu ne genital system dokita nga watya tuli bafumbo njagala kutereeza kisenge nengula ka wake up call kano nenkatwala kanzidaabirize ng'omwami omukyala ye mba mmulese ettale
okusobola ekisenge kyange kifuula perfect. Kyovula wakati bwe tutunuulira ekireese ekisenga okunafuwa kiki nti kivudde ku UTIs, kivudde ku candidiasis, kivudde ku kukozesa masturbation. Ne tulyoka tumanya nti n'omukyala alina waayingiriramu kati kuba omusajja gwe oba wagwa akozesa masturbation n'ekunafuya omukazi tagikozesangako gwe treatment eba yiyo. Naye bwe mba mulinamu infections ezo tubaweerako ne treatment endala, tubaweerako eddagala eddala lyebayamba okujjanjaba obuwuka obwo okuggwamu. Omwami ne tulyoka tukuteeka ku package ya wake up call. Ate n'abakyala waliwo abakozesa enkola ey'okwezannyikiriza ya masturbation si abasajja bokka. Abasinga balowooza masturbation ya basajja bokka n'abakazi bagikozesa. Abamu balina enkola gye bakozesa, abamu baziyita abamu babeera ku zi pipes, abamu bakozesa abamu bakataapu, abamu bakozesa biriŋŋanya, abamu bakozesa bintu ebyenjawulo. N'osanga ng'abamu naye agenza anafuwa, gundi yegenze efa, libido yegenze ekendeera, orgasm eyo naye egenda takyasobola kuba na orgasm, takyasobola kubeera na alaso yeso muyamba okuwulira nti ayagala okubanga n'omwami we. Omuntu alina mulagamba nti nze n'ebyomwami ne bwe mmala emyezi 3 nga simulaba siba na buzibu kuba naye kiri kye bakyamuyingira ne kimu affectinga. Kati yo omukyalo oyo atumujjanjaba tutya wano mu Biva tulinayo ka package ka happy ready. Lwakaira simbadde simanyi nti nawaawo tunaatuukawo naye omulundi ogujja tujja kukabalaga. Tusooke tugumize ensonga y'omusajja. Kati ensonga y'abaami nga tukyali awo waliwo ensonga endala ebaleetera okunafuwa. Nsonga ki? Emotion disorders. Abamu babeera emotion, babeera ne stress, depression, anxiety. Omuntu abeera n'ebirowoozo n'abeera n'ebizibu bya ssente. Omuvubuka omwana omuwala amusaba ssente z'enviiri, amusaba ez'enjala, amusaba ez'engatto, amusaba ez'abakadde, amusaba kati n'abeera depressed oluusi tanaba kutuuka kukola ki? Obuvunaanyizibwa bwali badde awo naye tanafuna busobozi. Obuvunaanyizibwa yali agadde obutuukiriza naye tanafuna busobozi. Kati awo kye ŋŋambira nti abaana abawala osooka olabe grade y'omusajja gw'ofunye. Omusajja omuzimba mpola mpola financially ne mu mbeera endala naye mwe mwagala ebintu oluusi bitwala ku speed. N'osanga nga omuleetedde tokyaka ak'obwongo agenda atandika okulowooza ennyo. Osanga omuvubuka nga yeewombeesa ati atuna tabitegeera kati ne bwagenda mu kisenge agaanira ddala okusituka okutambula bwa birowoozo. Abamu bw'alowooza ebigenda okuddako nga mmaliriza omuzannyo ogwo n'awamatuka ekyo wakati mu kisaawe n'omubuuza obadde ki nga sikyawulira mu mulimo bwe gutambula. Ebirowoozo bimaze omukuba. Kati ekyo oyo kati wake up call na ayinamu ebirungo ebiyamba okujjanjaba abantu abalina stress, abalina depression, abalina anxiety. Nobeerawo n'abantu abalina anxiety nga yebanafuya. Olinga bw'aba alowooze boogera bulungi ku ssimu nti owaaye tugenda kulabagana ojja ddi, naye bw'atuuka akaseera kali n'afuna anxiety, n'afuna kye tuyita panic attack. Sisitimu yonna n'efirizinga omuliro ne guggwako, abanga akubiddwa abanga afunye shock, ne bwe bamunoonya ne basitula ne bakola ki tayimuka olwa panic attack. Kati era abo abantu kyobala wake up call alimu ebirungo ebyenjawulo. Alimu mondi ya witi, alimu ginseng, alimu pumpkin seeds, alimu n'ebirungo ebirala ebiyamba okustimulatinga system yonna okuviira ddala ku y'obwongo, entambula y'omusaayi, ebinywa n'obusimu. Gwe omulabi waffe omulungi tulina Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu okuva mu Biva Organic Natural and Healthy Products. Agenda kuba kuluna atuwa endagiriro. Nze mumanyi okuŋŋamba nti Vicky olumu otuvuga speed. Good enough tufunye nnyini kifo atubuulire bulungi. Then naawe omuvubuka yenna ali eyo, omusajja omukulu yenna ali eyo. Dokita asomeseza bulungi ekintu kino. Enkola zino si nnungi kyekisooka. Tufunamu okuyiga newankubadde eddagala weeriri naye n'okuyiga atukutwale nti kikulu. Nguze ka wake up call kange ebizibu maze okubitegeera kati nkutuukiridde kagula. Waliwo omuntu ayetaaga wake up call yafuna bubonero. Naye abantu abamu tebamanyi bubonero, tebamanyi nti banafu. Abamu tebakimanyi. Abamu beetaaga mala bagamba.
abamu oluusi ne ba girlfriend baabwe ne ba spouse baabwe oba bapatana baabwe bansonyi batya okubabuulira oyo naakugambako omwebazangako naye abamu balina ekizibu ekyokukaluubirizibwa okufuna omuliro ku battery olimba mukubeeramu yeetaaga kusooka mutegeka nnyo ate abakyala abamu oba abawala abamu tebamanyi tegeka baami nosanga ng'oli omubiri gwe gwetaaga kusooka kunoonya nnyo ate ye alinoonyeza omukyala ye yeetaaga okunokola ki okunoonya awo kasobera mu mbeera eyo otandika kusooka kwebuzaabuza kwesitula mpolampola banatyana kutuuka kutega nkondo tumuwagike asobole okuba nga takikola ki tayugayuga asobole okuyimirira kakati abantu bali batyo bangi kati oyo naye bw'omubuuza nti amaanyi go gali gati asobola okugamba nti ngayina naye oba toyina singa oba wakusinkana muno nga mbeera y'akaseera ka bwangu gw'oba tofunye oba oviiriddemu muno muleka nga kyobola abana abagamba nti awaaye oli ewaabwe bamufuga ate biki yazza akulabeko sitaawa emu gwe oli wakutetenkanya omaliriza oviiriddemu addiddeyo awo ale bwaddirayo awo obimanyi alalika kugamba omanyi bwe babagamba naye Amos ebintu byonze byansobera ebintu byonze byansobera olina okwekuba mu ttooki kasaba bakuba essimu akasente okawaayo mu budde ne kasaba gamba ebintu bye byansobera tolinda kuddako kirala dukka ku Biva Organic tuli wano ku Lubaga Road ekizimbe kiyitibwa Access Building tuli opposite Hotel Sojovalo ate era tulina n'amatabi mangi okwetoola eggwanga kubanga bambuuza ebiseera ebisinga nzaali egewala nkole mu Busoga region tulina branch eyiganga tuli mabega wa police tulina ejjinja ku Busoga Mall ne Kamuli ku Temple Road Embale tuliranye BCU ku roundabout ya Sleeping Baby Lugazi tuli Lugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank abanafa abali eruwero tuli Kasana okulirana Airtel Biva Organic wesangibwa Kayunga tuli Kayunga okulirana Katicom Hotel banafa abe Kayunga abe Masaka tuli ku badde nginakubuza banna Masaka mwatusuulirira Masaka tuli ku Elgin Street ekizimbe ekiyitibwa Buddu Plaza ate Masaka buli Monday esooka mu mwezi nze kennyini mbeera nammwe banna Masaka era ennaku z'omwezi nga 2 anabe wano nga 2 nga 2 May ngenda kubeera nammwe branch yaffe Masaka nga 2 ya nja kubeera nammwe banaffe bana Masaka kati ow'embalala bo bajjula tebalina kye nabo beetaaga service sebo bagenda oluusi amata ne gabanywa mangi ne garafuya ebinywa nabo nga beetaaga okufuna wake up call Embalala tuli ku High Street ekizimbe kiyitibwa BAM Complex banaffe ab'Embalala banamityana tuli mityana opposite ne dual ya government emityana Uganda yonna inayo buli wamu tugenda tutakaita Biva Organic company simpya tuludde mu existence system eno mugiruddemu kabala tumaze ebbanga kuba nze nasoma naturopathy twasoma okujjanjaba abantu ng'otukozesa emmere n'emiddo n'okuyiga enkola y'omubiri anatomy and physiology kakati tubaddewo okuva 29 paka olunaku olwaleero tuliride ddala mu kisaawe kino ekyokujjanjaba nga tukozesa obutonde era ndowooza bw'ogenda mu maka n'obuuza abantu abali ewaka ewammwe n'obuuza abantu 5 Biva Organic ogimanyi oba Dr. Senjoba omumanyi tobulwamu omu amanyi mu bantu 5 kubaako omu asobola okuba nga kyensinga okwagala ku Dr. Richard Senjoba ekintu kimu before nga sinnaba kutandika kukolagana naawe nti gw'omu ku bajjanjabi oba abasawo bensoose okulaba abavaayo ne beeraga mu bantu ku TV everywhere tekiri no common ekyo ku basawo abasinga balanga bulanzi naye nga tebakola ki tebeeraga tulina bbala libi ffe tetwagala nnyo kwonoona linnya lyaffe era bw'otunuulira mu mawulire tubaddewo ebbanga ddene naye mu bujjanjabi bwaffe towulirangamu muntu atusiiga linnya libi kuba tufuba nnyo okulaba nga tuwa omuntu ekyo kyennyini kye tumanyi kye tusobola
era kye tutasobola tetukyerimbikamu era gwe munafu ndaba bwonkubira n'onyingamba Dr. Senjobe mbadde nkubuuza ensonga eno neno gikolako nkugamba ye ngikolako ate eno bwe ngamba sigikolako mba sikola ki kuba nkola ku ekyo kyensobola kyesisobola kuba buli muntu aba n'okumanya kwe ensonga endala abavuka gye bafuna abaana abasajja abagenzi bakula mu myaka waliwo abafuna ekizibu kya premature ejaculation omuntu atawangala wadde n'eddakiika emu mu kisaawe oli tulabye nti obuzibu bwakufuna muliro bwagufuna asobola okutambula ne waliwo omuntu ng'oli tawangaala aba yakayingira ekisaawe weppa abamu tebayingira nakuyingira olugero lw'Abaganda lwe batera okukozesa oba okomye ku njokye kati omuntu omulekera ddala mu bbanga yakwesunze gwe muba mwakatandika n'omugamba omuzannyo guwedde nakubuuza obadde otya okakasa abamu bajjamu na busungu awo afuuse bize akambuwadde oluusi munno oli bw'aba wa busungu n'agamba osanga olina gye wasookedde kumba oli munafu bunafu toyinaako ki wowe omulala yagamba toyinaako ddogo nga just wetaga wetazi dozi ya wake up call ne bawayiriza abalogo batu nti yasanga bandoga dogo Nabakazzi bajja naye omutalinaako ddogo ng'akola ki nga ali fresh nga bwali naye nga munafu ebyewuunyise wa dokita tebigwayo omuntu yandyebuuziza Vicky because nze bamujja mu inbox yange Vicky wake up call wameka ebbeeyi yakuteesa byaffe bya mulujjudde wake up call bikacupa kabakera ka mitwalo 5 package ebeera ya bucupa bune emitwalo 2 nga bw'obulaba wano miwendo egisoboka newankubadde mingi mukko naye gisoboka anesi mingi omuntu bw'oba oyagala kutereeza amaka omuntu obeera omuntu wo omutaddemu akakadde naye omutaddemu abamu obukadde 3 oba omutaddemu emitwalo 3 mweteeseteese owulira omwagala sente z'omutaddemu size zikulumye naye ate naawe oyagala omusanyuse oyagala mutambule abamu oluusi ogenze newaabwe mukyadde oba oyanjudde oba oluusi abantu abasinga bakutegedde nene otuuka nga bagamba oyo talina kyasobola ojamye tolinda kutuuka ku mbeera eyo biki ebituukawo omuntu nga teweefuddeko obutaba namaanyi buleeta embarrassment nga tolina maanyi oli lugojamye obeera embarrassed gwe kennyini n'oli munno omanyi omuntu asobola okufuuka ekiseera ng'oswaza buswaza owulira gwe tokyaswala ng'oswaza n'oswaza oli abadde akusuubiramu ekyenjawulo gw'oswadde oluusi ate n'oli n'omuswaza yakwetegekedde yakulindiridde oluusi yavudde lugendo oluusi akuli kati n'osanga nga tokyaswala oswaza buswaza embarrassment egwa saidi zombi kakati kyekiddako waliwo kye tuyita low self esteem omuntu atuuka ekiseera nga takyeyikiririzaamu nga ne bwaba wakumugira agamba bwe babatandika okugamba abakazi abantama ze tombulya bibuuzi byabwe ne mubuuza ddala kiki lwaki baakutama oba yawasaako oba tawasangako oba ki bamutama era nga bwemba mu bavubuka nga munyumya emboozi agamba mwantamya ebiboozi ebyo ng'awulirira ddala nga ye buli lwawulira ku ekyo awulira ddala kimusiza ddala mu mutima n'awulira nga ddala tajaawo amanyi obuzibu bwe ate afuna zaati low self esteem okuba atakyayikiririzaamu ate oli n'amufuula burdenis okiraba kyekiddako relationship problems kutandika mukazi kwecyango bagalofu kakati abasinga balina language mu maka gaabwe mu relationship zaabwe violence nyingi nosanga oli osanga bawulira nti omuvubuka wa university bamusanze afiiridde wano omuwala yatidde omuvubuka mu nnyumba ate oli bayeekubye embale lwa bintu nga bino abasinga bagayaalirira ekisenge ate nga ye senta y'obulamu
nga tuvudde n'okuba nti maka senta ya bulamu era omuntu ne bwagamba nti ebyo byantama era amaliriza abyetabamu mu nkukutu oba mu mbeera zonna. Kati lwaki tutereeza wantu awo bw'oba oyagala okugyawo obuzibu obwo bwonna bw'oba oyagala okumenyawo complications ezo zonna tereeza ekisenge. Kati gwe jatandika okulowooza atute sente zange nyingi ate biki nengenda nemusanga n'omuvubuka omulala aludde nga akugamba naye Bosco gyotereezeemu oluusi wansonyi takugamba nakugamba naddala bakisangibwa ate nga mubeera na babiri buli lwakugambako okambuwala n'otwala munene mwekebeza n'omugamba nti osanga babadde aneekengera twayekebeza omusaayi kyawedde n'akugamba mpaamu emyezi n'ogimuwa kati n'omaliza nga buli lw'omusinkana omusiibuza ssente n'olowooza ze yakima kati kyovola ffe Biva Organic ng'ogyeko okubajjanjaba ate tulina ne side endala tuwa abantu counseling mu mbeera ezikwatagana n'obulamu. Ffe tetuli bakojja tetuli basenga nga bwe mulaba abalala ffe tukuwa counseling okusinziira ku mbeera nga bweri ekulumbye era nze tonkubira kumpita kojja obasenga ffe nze ndi musawo agaba eddagala ate nga mbeesinga ku scientific proof esi yantebeza ya budde nti nayigira ku kojja gundi oba kusenga gundi kiro ekikwata eno wali etonya bino bya bukaka si bazigudde zitya emboozi ya dokita yo mpanvu nnyo tugenda kubeera nga tumufuna buli lwa mukaaga interview egenda kubeerangako ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza dokita katusomere ku namba ze z'essimu era zezo zolaba ku screen okuva we twatandikidde eno show eteekebwamu era Biva yennyini akasente nga tagiteekamu kubeera nti ayagala omulabe wabula ayagala kutereeza bulamu bwo obeere mulamu omanyi buli wobeera omulamu n'ensi ekwanguyira. Dokita nga tumaliriza ku basajja balugojamye n'abo abanafunafu bubaka ki bw'obawa enamba y'essimu location kano kalowoozo mukuume relationship zammwe abavubuka abaana abawala abaana abalenzi mutandise okutambula wano na wali naye wonna gy'omaliriza oba onoonya ekintu kimu sanyu na mirembe. Waliwo ekirala waba tewali kirala gezaako okulaba muno bw'aba ayinamu obuzibu bw'oba ositudde nga munafu kwatagana naye musobole okujjanjaba embeera eyo eveewo. Totandika muyeeya totandika muyimbirira totandika munyumya mu mikwano gyo nze ekyangoba ewooyo yali tamalaako obasanga ku poliisi nga beetuteyo beerangira kaakati ekyo kireeseewo obutabanguko mu maka oba mu relationship nosanga domestic violence rate eri waggulu okwetema obubazi kweyongedde okweyiira acid kweyongedde ate nga ffe Biva Organic and Naturals product tuvumirira ebintu bwe bityo ate nga tumanyi ekibireeta kyovula tuvaayo ne tujja tubasomesa ku mikutu egy'enjawulo obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde osobola okutereeza embeera eyo gy'olimu abamu balowooza tebasobola kufuna maanyi onagamba abamu batambula mu bantu ab'enjawulo muleke okugula eddagala erijjanjaba omubiri ku mutembeeyi olinajja nakugamba ku Biva Organic nakugamba nkozesezza amalagala mangi naye sifuna njawulo nagamba mbadde ngangula ku bantu abatambuza eddagala kumpi sente zange banatazimala mu nsawo n'omubuuza omanyi location yaabwe nga talina ne wasobola kujja munnyonnyola addamu omukubira essimu gwe yaguzeeko eddagala emugamba teriiko kati ebintu bwe bityo tomanyi kyakuwadde bw'onkubira essimu n'onyinnyonnyola bwe ngamba nti nja kukukolera delivery njikukolera bwe ngamba kyetaagisa okujja funa akaddo gy'ontuukirire tusobole okukuyamba mu mbeera yonna. Ate Biva Organic tuweereza eddagala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'ebweru w'eggwanga gwaba yeetaze
organic tuweereza mu Buwalabu, abali mu bitundu bya Abu Dhabi, abali Dubai, abali Qatar, abali US, abali UK, abali Netherlands n'ebitundu by'ensi ebyenjawulo, South Africa, South Sudan. Bw'oba otulaba ku mukutu guno osobola odalinga eddagala lyo ng'omaze otunnyonnyola ne tukakasa ddala nti tujja kukuyamba mu mbeera zonna. Essimu kw'okuba ng'oyagala kumanya ebisingawo, enamba zino zonna ze nkusomera ziri ne ku WhatsApp. So tukubirako, so tuweereza obubaka obuwandiike oba obwa audio ku 0752 6 24 27 0752 60 24 27. Abali ku MTN oyita ku 0773 45 damwandikana mu 50 sembya 2 0773 45 again 4502. Airtel endala eri 0702 75 4502 0702 75 45 osembyeyo 2. Obulamu obulungi busoboka sebo. Nze nkikiririzaamu nnyo okusinziira ku bantu abangamba nti kasita ogenda mu basawo abatuufu ofuna ekituufu ate ne bakuwa eddagala ettuufu. Ye musawo Dr. Richard Senjo asanga Access Building Rubaga Road. Dr. yabalagirirawo n'abagamba opposite Hotel Sojuvaro naye nze bambuza bagamba Rubaga Road babulirako nnyo. Kati nze ebiseera ebisinga mbagamba jangu eno nga ku nkulungo y'Emmengo bw'oba oyise side zeno ku luguudo oluddeeka. Bw'oba ova ku nkulungo ya Kabaka awali engalabi okwata ngadda mu kibuga nga wakava ku mafuta aga Shell, bw'ova ku mafuta aga Shell oddako amafuta amalala gayitibwa Olex, ekizimbe ekyoddako Access Building. Bw'oba ova mu kibuga ng'odda ku nkulungo ya Kabaka, bw'oba wakava ku mafuta ga Tosha n'odda ku church ya New Life, ekizimbe ekyoddako ye Access Building. Bw'oba obuze kuba essimu ne nawe sebo otera okuzibawa. Era bangi bendagirira. Wano ku Vic Exclusive ne ku Wonder Boy essimu ezibeerako eza Biva Organic. Ebeera mu kabox ka green. Logo era oba ogiraba. Faanana ng'eri gy'oba. Ate tetujjanjaba nsonga z'abafumbo zokka bino, butaba na maanyi, butaba na ssanyu, butaba na fluids, bitaba na libido, biki. Tujjanjaba endwadde nnyingi nga tukozesa obutonde. Guno kati tutandise butandisi tugenda kutambula n'omukutu guno okumala ebbanga gwalina endwadde yonna genda mu inbox teekamu okwebuuzaakwo tulabe engeri gye tutandikira ku nsonga y'omulundi omukago oluddako. Bwentyo bwendabise olunaku olwaleero oba mpita Vicky teweerabira hakusharinga bubaka buno obw'omugaso bwe buti. Ate era nyongera n'okwagaliza baganda baffe Abayisiraamu Mukama abasobozese bamaleko ekisibo kino bulungi, abasobodde okusiiba nga tebafunye enkenyera yonna basobole n'okufunamu empeera. Ate n'abo batasobodde kusiiba olw'endwadde ez'enjawulo, abantu bangi balemererwa okusiiba olw'ebirwadde eby'enjawulo. Oluusi abamu tebeekwasa, mulimu omuntu nga alusa zimuluma, omusajja yavaayo n'akugamba ye buli lwasiiba bw'ati ziwera ssaawa 8 essujja ne limukuba. Kati gwe n'otandika okugamba nti omusajja yeekwasa naye ng'ali niye abantu nga bwe batyo tubajjanjaba. Tulina treatment ya peptic ulcers, abantu abalina peptic ulcers, abalina gastric ulcers, abalina duodenum ulcers, omuntu bw'aba alina irritable bowel syndrome, endwadde zonna ezikwata mu digestive system, oba olina constipation, oba olina hemorrhoids, oba ofuna heartburn, funa akadde otuukire ku Biva Organic. Ekisiibo ekiddako osobola okusiiba ofune empeera nga tofunyemu kutaataaganyizibwa kwonna, ate atubaagaliza ne Idi ennungi ey'essanyu n'emirembe. Emboozi ye eteekwa mu makerenda naye ekirungi ekimuvaamu kiba kya mugaso, kiba kiyamba ate era kikwongerako gwe ng'omuntu. So n'olwekyo ankukubiriza osharinge obubaka buno. Oyinza okuba oli mulwadde ng'ofunye vidiyo eno gifunyemu ekyenjawulo, gisharingireko munno naye afunemu ekyenjawulo asobole okujja wano mu Biva Organic asobole okufuna obujjanjabi. Bampita Vicky bwentyo bwenkoze olunaku olwaleero ate mutulinde olw'omukaaga oluddako. Ekibuuzo kyo kiteeke ku namba z'essimu ezo z'olaba obuuze dokita kennyini oba mu comment section yawo wansi
oba jangu mu inbox yange nkusuubiza olw'omukago oluddako atujja kubanga twanja ensonga yo eri dokita. Mweraba.